Oludde kweri. Ate saa ki wulirira okwo Fred? Eno bajogerako bwogerezi. Yenze Weasel. Atonimba naawe osobola okuba Weasel gwe. Gw'okola ddi? Nze nkola mukaaga lwa Sunday lwa Monday. Awo lwe Monday lwosikola mba ndya zange ne kingisa. Wana gye amazzi g'omukisa? Anti gali white plain togalaba. Is your name Fred? My name is Shimiye. Asime muyomba nchimiye. Afamaika matiranyi. Ye muyimbi wanga nsingira. Gwe muganda nga interview nga zino kiva eri gwe okubaako ne kyoziigako oba okufumiitiriza n'obaako n'omubisi gwe zisokola. Fred ogitesitinga? Kweri? Kweri? Sako yogeremu kuka abantu walo bakweri. Kaduka sawa. Bajukira. Obajukira? Kale kazeka tutandike. Kweri ndowooza ndine mukwano gwange wano Fred tuzze tunyumya. Fred buza ku bantu gye baliko sebo. Kale nyabo gye baliko nyabo. Fred siri nyabo ndi sebo. Gye baliko sebo. Yesebo ndabye nga nyabo. Ayinja ku kinyonyi sebo. Ekinyonyi kyeki? Ntunga saazi. Tunga saazi. Ekinyonyi tokimanyi? Kukyanga okula tomanyi kinyonyi. Bino ebibuuka mu bbanga. Ekyo kitwagala. Kifaana kitya kika kye kinyonyi kika kwa waliwo ebinyonyi bingi waliwo avuddewa. Kweri? Oludde kweri? Ate saa ki wulirira okwo Fred? Eno bajogerako bwogerezi. Mantano nzinja n'ekyokunywa ttaano. Bampe igo. Ku igo? Igo kye niyanzisa kinyonyi. Ati njagala onnyinyonyi sokoleke kati nkukwatire oba kunkwatira nkwatira nga naye bw'oyogera bw'oyo. Kakati ekinyonyi kitegeeza ki? Ekinyonyi kinyonyi kirabu giraasi cupa terewa nini. Kinyonyi ba giraasi cupa? Etya? Ecupa egiraasi gye bayita ekinyonyi? Bakinywa bakikola ki? Bagwa munywa. Banywa munywa. Banywa munywe? Fred obeerawo? Nze Jinja. Yogerera kuno bwoti. Weasel. Fred. What? Obeerawo? Nze Jinja. Jinja gye wava n'ojja eno? Kati n'okola mulimu ki? Man, Weasel you has. Kumisinga you has. Kuweerezaako tasi you has Weasel. Sikutegedde mpuliddemu Weasel. Yeah man. Abadde ogera Luzungu. You has. Tuddemu Luzungu. You has. Kakitegeeza ki ekyo? Yeah man. Kyekimu. Kyekimu. Kakati Fred okola mulimu ki? Nze. Ndizanza ndizubi. Basi bampe ku kinyonyi. Ngenda kuwa ekinyonyi faayo. Okola mulimu ki? Nze gwe nkola. Tomoni gwe nkola gwa hati. Gwa ati? Yeah. Ati. Ojja n'ogaluluka tereeta nkulagi. Tereeta nayo kaata. Ofuna nayo kaata? Yeah. Osala njala? Yeah. Kati wano nenkutereeza. Nabeera ng'oli best. Naye sirina lunaku lwe nkusanga ng'okola bwe kadde nkusanga onywa mwenge oba ng'owummuddemu oba ng'oli kasigala. Weebuuze lwaki nsiŋŋaana eyo? Neebuuza kweri olwedde. Kweri. Buli kikyo bwe kadde nkusanga onywa kenge oba kasigala. Kati gw'okola ddi? Anzi njagala Weasel. Oyagala nnyo Weasel? Faani wange. Weasel faani wo? Yeah. Ananse nnyo okumpuliriza ya. Weasel bw'aba faani wo kaka kiki ky'ogamba Weasel faani wo? Kiki wandimugambye singa omusisinkana kuba Weasel faani wo? Kye nandimugambye? Weasel tukomezeewo ka rediyo kaffe. Rediyo yafa? Ante era omubiri. So yogerera kuno ku microphone nga nange bwomba nga nayo nga era bwe nkikola bulijjo. Rediyo ate kati amukomyawo atya nga yafa? Yafa. Yafa. Tumujjukira. Twagala kimu Weasel. Mwagala kimu Weasel? Yeah. Tudde wali?
Diru okola zikusangako ng'okola Fredo. Usanga otudde wali onywa kenge onywa kisigala ng'okola ddi? Nze nkola lwa mukaaga lwa Sunday lwa Monday. Awo lwe Monday lwosikola. Olwe Monday lutokola. Ate olwali lwa Sunday era nkusanze wali. Mbandya zange ne kingisa. Ne gwe baserebu bakyalibo kabaserebu. Bakyalibo bona baserebu. Kingisa so yamatira binyo. Kakati kingisa kayo omusinkana wa. Kingisa. Antera amanyisi. Amanyi. Abeera bakingisa. Kingisa. Kweli already. Kweli ebyuma sebo bino biri profession. Kingisa abeera. Ekipade mwase no ewe ekipade kyase no mu kibumba yakayimba kali wakayimba kati onana na abasabiriza bapasta mutukola bubi soko mbulire soko ati nango mpanga njogera kati gwanko mpanga njogera nainga bolo okola bwoti banjogera ngokola bwoti bobo yogera ngokola bwoti kakati gokola ddi kubanga luwe nkusanga wano gambye nkusanga already ekibanga kikubye ekyenge kikubye ato ngambye okola njala gokola ddi zonna kulenkola tanika ne mandi okutandika ne mandi ate mandi luwa ngambye togikola kata obulungi bwange bwenkola sigeba mama bange sagala bayisa bubi wale mama ebyo mbyagala nnyo bimamo byagala nnyo kubanga byeyimbezaawo gamba kimamiyo kati nga kiri Westam zegwe mpagira yadde batukubye Westam wagira Westam so koleke so tugende mpola mpola kakati obeera wawo obeera nze Jinja ngamba wosula wano mu ghetto osulawa sula Jinja ejinja jova pikana kunojja wano Buwama Jinja Buwama Fredo kati business eriwe biriwe ebintu ebyosigisa enjala yensigisa enjala kanyumize mu ka story anti tosobola kujja eno ojja nabyo kitegeere nze seerabisa kati obirekawo bireka iyo mu kibuga saidi kati eno geto yammwe makunywa kuba kunywa kacheze no nywerayo unywezi kati emali wagirese mu kibuga chutex bichi byokozesa ngo osiga enjala asiga enjala kya kumaka amasanyalaze omubejja mwagala nnyo omubejja ye mwagala nnyo omubejja ate ya osiga enjala mwagala nnyo ennyabo omubejja ye mwagala nnyo omubejja ali sikubambe ekinyonyi ekinyonyi kyo ngenda kukikuwa tusobola tunyumyemu kubanga already nkusanzo yina onywa Uganda walaji nga watamidde dda bampe white kali munywa white cheki kiwalaji kubuza ekibuuzo mbuuza ono kidamu sisa okunywa omase nzanyi atayimuka tuula ate nzanyi akunyomba gwe mbuuza ngenda kukiddamu yenze mbizo atonimba naawe osobola okuba Weasel gwe yeah man tosobola kuba Weasel nze mumanyi namulabako ne mu mmotoka n'amaaso go samulabako n'amaaso gange nayita amaaso gange nagayisa mu ndabirwamu ya mmotoka ne mumulaba naye yayita faananga gwe ngambo kyani gwe Weasel kati kitube kiti amatira nnyo oli kyali wange sebo Fredo bampe ekyokunywa ngenda kukikwakisa okunemerera naye saagula mwenge dini gyenzikiriza mutenzikiriza gula mwenge nyagulire soda bampe eki bagenda kuwa kasoda awo akanyogoga ali Fredo Fredo kweri obedde microphone kweri bagenda kuwa soda nyogoga omwana mutuma agenda amuleeta Fredo soda yakola ki lwaki goyagala kunywa bikawa byere nze oba bagulira amazzi kati bayo ttaano kintu kitono nnyo oli wa best saaga kussa amaaso nange nasaagala kuba oli best nange the best
Okubye ka jacket kakutuddeko. Sibankoleredde. Kati gogambye kasoda. Genda bake weetaaga essaawa zino. Tonyiga tonyola kireke sebu. Ndabake weetaaga essaawa zino kasoda. Omukyala nawali kabeera nako. Alina kabeera nako kabeerako ekinyonyi. Kasoda kabeerako ekinyonyi. Kasoda kyakabeera. Ng'oli muvuka nvumulu. Abagezi kukulira ekinyonyi kati. Kasoda kyakabeerako ekinyonyi. Tokamanyi ka Westamu. Tola nse kumbuzaabuza nayo. Ka Westamu. Ate kasoda bakayita Westamu. Kamune ndeta na ndeti. Ndeta ndeti. Chichi. Basisi. Fredo. Sesate ansesa. Sesa. Nze sirabangayo Fredo tsakoleke. So kali kwate makonde. Sebangayo why? Waliwo soda kubayita Westamu. Westamu. Tsakojje. Sako fukamire wano. Waliwo soda kubayita Westamu. Gwali omulabyeko. Westamu kawani ono muya. Why? Kato. Sako sitami wano kato. Sako sombe ku microphone. Waliwo deko soda kubayita Westamu kachanga okuze kutuuka wano. Westamu njimanye nga team. Westamu bamutunda wa soda. Oli mamiyo yambeera naye. Likakwayiriza mamiyo. Soda abayita Westamu. Bamuleete walukulu. Manyi waliwo bunene obuwalaji bwe batera oleeta obutaliiyo kitegeera. Obutasasula na misolo obw'omunda. Bayita Westamu. Mwebuli amanya tegatege waliyo ne ka Bobi Wine simanya sentamu. Ngawulika ebigambo. Bonna nga bwebiri ttaano bwe kiri omusajja wanga akugambye akantu ako buwalaji gye omanyi ka Jamaica. Ate waliwo ke bayita Jamaica kali kakuba. Ka Jamaica waliwo kanyweddeko. Westamu kyabika obwo biyinza n'okufuula omuzeeyi. Nze manya akugulira soda Fredo. Niyanza. Bamuleete wano ndamunywa. Njamunywa. Bamutunda wa. Mugule nga tumaze interview kwandi wali maduuka. Kakati mulongo gobeera side eno. Nze mbeera eno ttaano. Fredo mumanyi. Bampe mu challenge. Challenge. Ina mu challenge. Sikala gula mwenge nagambye edini yange tekiriza gula mwenge kangule soda. Ate raze zimundi challenge. Nze sinya mirinda. Nandi kati ne Michael boy no di challenging okitegeera. Fredo. Bampe mu challenge. Obagulire ka komando. Katugera kako tugera ngo eri mu ghetto. Tujafuna wali eri ku ghetto wali eri ku. Ora na wakaina na wakacharinga. So tugule ekyo okulya. Fred angambye asiganjala. Oleko Fred nga akola. Fred osiganjala. Ja. Osigirawa. Jinja. Kampala City. Ya dala Nyumize mu story. Fredo. Yeah. Story ngekwatagana ku kisewo. Kwagala ng'okola. Ng'okola. Kati gwokola. Kati nze nsaba omwami ono. Nsaba ekintu ekyo. Kati ate omuntu akola. John Pombi. Omuntu akola. John Pombi kyeki. Nako kawalaji. Naye gwe Fredo amanya gawalaji gonna ogamanyi. Gonna. Alayika aweze ekikumi. Bika byawalaji bimeka by'omanyi. Yes, manange. Ekisooka Igo. Ekyokubiri. Westamu. Nebo mbuze ebika bya soda alabika tabimanyi. Ayinza kugambayo ka Fanta ko. Fred asulawa. Manyiyo Mountain Dew. Manyiyo Fanta. Akali ka Fanta tokogera lako. Mirinda Filite. Musajja abimanyi sebo. Manyiyo Fabregas. Fabregas. Yeah. Yo soda. Ogwo mwenga ayise okagenze mbuno bwenge. Kakati Fredo. Fredo njagala tuve abantu getumugulire akakoma esigena gula mwenge Fredo. Fredo nsaba otumire ku bantu eyo bagaye yenze Fredo mbagala nnyo. Kasazi. Amazigo omukisa bagatunda amazigo omukisa. Wali yagayima. Wala jigwaita amazigo omukisa. Soko te microphone. Lwaki bagayita amazigo omukisa? Anti gali white plain togalaba. Bagayita amazigo omukisa. Wekiri. Kati bagagula sente mmeka? Sibabi 2000. Saba Fredo manyino oluzungu. What is your name Fred? My name is Shimiye. Asima muyomba nchimiye. Afamaika matiranyi.
ye muyimbi wange ansingira ani Afamaika Afamaika ayimbira muziki Uganda Africa obuka Africa Afamaika ate kati yayitawo kati Afamaika y'omu ne Joka Joka yanjoka omanyi omusajja gwebayita Joka ye KYJ King Young Joka abeerawo waggulu awo Masajja ku Machete Ganga University oba ogimanyi sigimanyi eri awo waggulu kati ate eri gye tulage wala bagiyita Machete Ganga Forest okitegeera Fredo yo abantu soko basibuleko ko mu luzungu tugende Phantom Johazi yes bagala nnyo okusaasirako kwa Weasel radio genda amatira mwena muli bakabi nange kubanga ndi wakabi kyekimu yama weewaawo gwe muganda nga interview nga zino kiva eri gwe okubaako nekyoziigako oba okufumiitiriza n'obaako n'omubisi gwezisokoolamu ensi yaffe bwetyo omugigi omuto ogwandigumiza ensi yaffe ey'enkya ebiseera ebisinga gwesanga mu butego nga buno tuyambye tutya tukuttewa kiki kye tuzzaako weewetaaga okutereeza weewetaaga okusiba wanywere naddala ki kyekirina otuteekerateekera emiti emitonga gino Fred mwana muto ekimpadiriza omukolako interview olwaleero sirinayo namusanzeko Fred ono ng'ali soba buli kadde omusanga na cupa ya mwenge era ebika by'omwenge abimanyi westaamu amazzi g'omukisa byonna abimanyi naye ddala abantu nga bano tubayambye tutya nga ffe abateesi bateekerateekera ensi yaffe okulaba nga tubajja mu bunnyanga buno ndowooza sensitization ku biragalalagala yeetagisa okweyongeramu amaanyi okulwana okulaba nga eggwanga erinkya tulinunula mu katyabaga keryolekedde MR Live kobadde bampita Metan Club Bongo negatiddwako mulongo wadde nga mulongo yaava eri mu forest okujja wano naye tujja kugendayo tulabe ebiriyo lwaki bagiyita forest ddala kibira mulimu ebisolo emboozi zino tuziwa obudde tuleme okufuuka ba victim b'embeera eno gye tukoleramu emboozi zino mu nsi yaffe ey'enkya mweraba